Abakristu okuva mu bitundu ebyenjawulo okubadde n'abaana bakedde kulamaga ku kyalo Butega ekisangibwa mu munisipaali y'e Mityana mu kifo omujulizi Matiya Mulumba we yabeeranga. Eno emmisa ekulembeddwamu akuli abeepiskopi mu ggwanga Bishop Anthony Zua. Ono akubiriza abakristu okutwala ekyokulabirako ky'omujulizi Matiya Mulumba ekyokubeera abeetoowaze nga ye bwe yali. Obwetoowaze tekitegeeza kunyoomebwa. Obwetoowaze tekitegeeza kukuzza bbali oba kukulinyirira kukusangulizaako bisooto. Ono asabye bannabyabufuzi okweyisa obulungi naddala ng'ekiseera ky'akalulu kisembedde okwewala ebikolwa eby'ekko. Matiya Mulumba yali musajja wa mazima. Oba oyimiridde katuuti oyagala bakulonde, leka kulimba bantu. Ate ebimu birabika kali wano osuubizaawo otya nti abantu bakula ekitundu kino ojja bagulira amaato. Era ono asabye buli muntu okulaba ng'ebikolwa by'okuyiwa omusaayi tebirabikako mu ggwanga. Matiya Mulumba omusaayi gwe baaguyiwa olw'okubeera okukkiriza. Naye bannayuganda omulembe omusaayi guleme kuyiika olw'okuba bali mu kavufuŋŋano ka byabufuzi. Ye omubaka wa munisipaali y'e Mityana Francis Zaake ategeezezza ng'omujulizi Matiya Mulumba bw'azze ng'amuyambako okumuyisa mu buzibu obw'enjawulo era ng'amusabye ayambeko ne Nalukoola asobole okuvuunuka okusoomozebwa kw'alimu. Nze mbadde embeera ey'okujja kuwangula misango n'empangula kuno bibampayiza byonna byonna nembiwangula. Kumbe Matiya Mulumba ye muwuliriza wange. Obulanda n'okusaba awolerezeeko ne Nalukoola osanga nabyo anaabiwangula. Okusaba kuno kwetabiddwamu abantu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati nga kw'otadde n'ey'e Mengo. Ate bo abalamazi abali eyo mu bibiri abavudde Buhweju olwaleero lwe batuuse Mpigi nga bano bakulembeddwamu omubaka waabwe owa Parliament Francis Mwejuche. Omubaka Mwejuche ayogedde ku bibasoomozezza mu kkubo omuli n'enkuba. From Taramaria started raining up to Mpigi here. But you know you persevere because you know that I am sure, I believe in the Uganda matters. N'ebibinja ebirala okubadde ekivudde Ssembabule eky'abantu 94 ne Masaka ababadde basoba mu 100 nabo bayise mu Mpigi. Okwawukanako n'ebirala ebibinja bino byo bibadde n'abaana abato abawerako abeetabye mu kulamaga era ne batubuulira ekibawalirizza. Tutawanya mu bulamu bwaffe ekirala bamereza ffe okuba nga twagala zibeeko kyezeyongerako naffe ngaffe abamu abasomi tuba twagala okuba nga tweyongerayo tunemu ku magezi. Bwe butuukidde olwaleero ng'ebinja by'abalamazi eby'enjawulo ebiva mu bugwanjuba bw'eggwanga bimaze okuyita mu Mpigi okwolekera olw'e Namugongo.